Popin Media. Embuto ze wajjangamu ezamuwala wange kati ono gosinga nnyo okwagala embuto zo wali tozaagala kugwe komukukunulengamu embuto ate wali tolina kusubuzi kati ziri embuto ze wajja musobola ng'omwagala nga temaze kuleeta nte wange n'omutwalo gwa taata oli kuwafu ajja kukula kubanga fe amawaaga gaffe omusajja gwakuwasa ng'olina omwana atwala omwana we n'afuuka wuwe bwetulimudamu abagwere bwe muti awamu abagere temugula bakazi ekirungi oli mugwere kati ezo koba osinzira oyawulemu makati oleete zente 23 n'ekisambi ng'omuwaki buti omuwawukana naye wali omuwadde ki wali omuwadde ki bw'oba mukazi ng'avudde tosobola muwa buyambira omwana gw'oyagala ennyo ate tibosabira kusibalirako mama kati wano kati n'omwana gw'ogamba gw'oyagala oba tomaze kuleeta mali yange sijja mukulu mama nkuwa ekitiibwa naye ate togenda kunjoga nga ne famire yange mwagijoga dda omanyitanawanitiyayogera omuwala bwe batuuka nga balemaganye mu nsonga ze okuba nazitulamu kaakasinga nga mukoddemu bwange oyo aleeta n'abakyala ndowooza mu nnyumba n'obuleega n'ebitundu byonna bikono omuwala n'abisanga era ne mugamba tukola ki muleke tumukola kizibu kuba ojja kufuna ekizibu omukola ekizibu bakutwale bakusibe njagala okulinga empaka buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo kati era nga yagamba omuwala tambula okole ki oveewo ogende era namugana omugamba yazaala omwana owokumeka owokubiri nti ono yalina owokubiri kyalina omukyala gwe yazaalamu owokubiri ngaera abitegeeza muwala wange era omuwala nankubira esimu nemugamba kulinga ebyo mubufumbo buli kimu kyonna kikola ki bwabanga bwasazewo okujoga bwatyo nga tasobola nakukuyamba waka kati omwana bwe bajja era ngaakwatamuko ebintu ebimu yabirekayo nengoye z'omwana ezimu ezisinga zasigalayo omuwala ngajja bweyajja ennaku enkulu talina kyeyamuwala oba kyeyagamba omuwala yamugamba ogenda naye piki yanoni gye najja eyokubiri tulina okugisasula babiri oba yamuwa bizinesi ki gyakola nze simanyi naye gwe omwana bweyeteyamuwadde kiro ya sukaali omwana najja ne batandika netandika okulabirira omwana bwenabirira omukulu tewali wadde kiro wadde ya sukaali omwana namukubira amasimu ku lusooka omwana nalwala namukubira amasimu tuyetola wadde 10 nasituka yenyini najja bwe yajja yajjanga n'onkalu era mbadde siriwe nali ntamukira oba nali bampise ku biki ogenda okudda nga yavumye byali bya kampeyini oba byali byalugolobiri tuliko byali bya kampeyini byalugolobiri olwoveeyo okuba nga bangani mukodono yatuuse ddali waka konza atuuse nti etusanyusa omulaba ngamba baana muntu egomesi yange nkole ki nsuuleko wano byasize joka embuuza omuko namusagerayo mugusatiko obwo bwe buti bwayamba wadde ne kanzu ngamubuuza bulungi nnyo ngera atandika kudda mufologotoliye nayinowemabega simbaganda batuuza dda mu nsonga zammwe ezo naye gweolikula ddi nali manyi kyengeri gyoli mulekwa nti bwe nakubuya onooyiga naye nkusabye mbadde njagala oddeyo oleete bazadde bo boolina taatawo olina ne maama wo abaasika ddayo baleete batuuke mu kifo kino tulyoke tutereeza ensonga zammwe naye awatali ekyo sina kyenyinza kukola ki kwongerako era nengamba omuwala kwata bbawo omugye wano omuwerekere mugende mu nviiri era omuwala nebatandika nakula enyini omuwala namugamba asange e Kampala omuwala teyali mubi nalinyanga manyi bagenda kuteesa ku nsonga zaki za mwana era bwe yalinya nagenda e Kampala oyo yagula ekifi kyenkuba kikyamitwalo 2 yakigula mu buno budisa era omuwala yalinya nakyo najja nakyo omwana walieko omuwala ono nga yagula namugamba kiriire wano ngambe tokitwala nagamba mbadde nasente zino zonona naziguzeemu evaana waka ne bakola ki ne balyako totawaana nze mama we yantama n'okuntama totawaana kakati nze namutama n'omwana namutamwa ekitegeeza yamukoowa ate ensonga ey'okubiri ekisooka kituufu embuto yazijjamu nali nzimanyiiko naye embuto ezo kyo nkyogera sikiruma ezimu tezaali zange nga n'olwasembayo nabuuza maama yennyini media omumanyi gamba muwala wa mukunnyonnyole siganye waliwo nange ebinsobako nenkola ebinyiiza munnange
naye maama tatuulangako n'agamba muwala we ti kino kikusinga. Maama atuuse n'agamba tikituufu nakyogera ti nina omwana omulala. Wabanga anzaala oba nanyini kika kyange akitwala tamanyi mwana oyo ngaza taata we simumwanjuliranga. Kitegeeza maama ebigambo byayogera tabiyinaako bukakafu. Kintu kyesobola okugamba tabiyinaako bukakafu, naye olw'okuba alina omwana gwe yazaala ate nga amukuzizza mumanyi kyamugamba kyamanyi kiti kyekituufu. Nsigenda kukwakanya maama era sigenda kyogera kyekinsirisizza kano akaseera konna ng'ayogera ako muwala we nsobi gyakoze. Ekyo maama takyogerangako naye nga ensobi ezange aziŋŋamba. Weewaawo nyinza okuba nga ndwawo okuliyakitinga ku kikyaba ŋŋambye, kuba ebintu byannenya bw'oba obitunuulidde ennyo byonna bikwatagana na nfuna yaffe. Buli muntu alina ebizibu ate buli muntu yeetaaga sente okubeerawo. Wabanga yaŋŋamba nti tukole kino na kino wano tujja tutambula nenkikkiriza bulungi, sente sizifunira mu bbanga lyayagala, zamanya engeri gyentitenkanyamu nefuna sente ezo nenkola ekintu kyekimu. Kitegeeza maama yatwala amaka ageewange. Wagamba muwala we nti kati situka otambule, asitukirawo nze ntegeera mawulire ng'ate maze kwekaza n'embuuza. Twatandika enkoko okulunda ewaka. Twatandika enkoko ewaka twazirunda abantu 3. Nze mukyala wange ne mukwano gwaffe. Olunaku lwe tutuuka okufulumya enkoko, mukwano gwaffe yaka ne mukyala wange eyo emboozi saagimanyaako. Ekintu ekyo kyannuma naye maama ye yakiŋŋamba, naye baagireeta nga bagivuunise. Baŋŋamba ye oli yakutte mukazi wo. Ne ŋŋamba kankisitukiremu. Bwe nakisitukiramu ekyasinga okummalamu amaanyi ng'oli mu kifo kye yali badde agamba nze, yagamba maama nze gwe mbeera naye teyanneesiga. Oli n'atuuka n'agamba tumusonyiwe. Kati nze nali nkaayana kinga gwe baakituusizzaako agambye tumusonyiwe. Kyo kimu. Kyakubiri, okumanya abantu bazibu. Olunaku lwe kyaliwo kuba nava ewaka kumakya ngende enkole. Olunaku lwe kyaliwo kumakya ngenda okudda, mukazi wange yennyini nanneekubako nga yamaze okubeera n'oli nanneekubako. Wayitawo emyezi 3 ng'alina olubuto nange niwe naali badde njagala nnyo. Olubuto lunali silwekakasa. Maama lindako. Maama wono omwana yakakyusa ennamba emirundi 3. Ennamba eyasooka yali efaanana eyamukadde, yali esimbyayo 95. Ono omwana bwe twamuzaalira n'afuna ennamba endala nga nzaagimuwadde era nagimuwera n'awaka. Ne baŋŋamba eri bagenda giwa mulamu wange. Kati ekyali kinneewaza ekintu ekyo gye gino emikulula emikadde. Emikulula emikadde gye gimu nga ne maama awagira ne gikomawo mu nnamba empya. Bwe natuuka n'enkyogerako ne kimpaliriza okusalako ennamba eyo kuba yali naya bizinensi. Maama n'asalira muwala we ennamba endala era emikululo gye gimu ne giddamu nga maama akimanyi. Maama njogera ku nnamba. Kati n'ekirala kyekino mobile money neefa bwetyo ne layini zaabulira wa maama. Layini zombi eza mobile money eya Airtel neya MTN. Ezo layini ezo layini sinza zina maama. Toina layini esembe 7 7 tojina ya mutiri yagundi tojina. Maama n'ogikubako.
naye bana omwana wange yafumbirwa kitego baya mubasajja ate bayize enjogera kuza mobile money njagala mwana kigwe nze mama muwe ekitiibwa kye naye mama awolereza muwala we naye nga tamanyi muwala we ebikolobero byakola muwala we yantema n'enkumbi n'obutulizi ina musimu olubala ndoyagala mama akolage nina embala 3 naye namupulaningira dda okumulabirira ku ssaawa eno baagaana omumpa naye abanga kkiriza ne bagamba omwana agenda kusomera mu ssomero bweriti konze mumpa akawunti kwemusasulira ne bagaana bakweka ki bakweka ki ku ssaawa eno newe nababuuza omwana bannanga asoma omwana atasoma wakwata fiizi konze nsasula biki bye simanyi ku ssaawa eno lwentegedde nti omwana kati omwana asomanga n'ekikumi tokiwaayo kati nzisasule wanga namwe mwennyini mwagaana mukulaba okwange tamukuumye bubi era amukuumye bulungi nika lwaki tamukuumira ddala nojjanga bwomulabako nange nina obusobozi obumukuuma kuba mbadde mulira ne maama we yeyagenda enansana yamundekera nemulira emyezi 4 ng'azaali naye sefuteyo n'omwana ekisooka ekiriwo bwembanga namupulaningira ngaera omwana yenna alina okusoma akeera ku makya nemutwala nemanya nti ku ssaawa 6 oba 7 mujjayo kitegeeza kyonna kyenina okukola nakikolera wakati w'ezisaawa bwe kiba kigaanye okuggwa nkireka nenkyongerako enkya era bwe mbadde nkola Muladi empisa n'obutubulamuzamu nze nvunaanyizibwa okukuwa omwana wo bayiro nzeteka buligamba naye omwana agenda kubeerawo ati kubanga ate ku lw'omukaaga bayinza okukugamba ti ate bakukutta ogwobutalabiraki pa ogenda ngaoyagala omwana nga bwosamba ebikopo ono omutima we guyinza okuyuzika ye alina obulumi muwala we yadduka mu ssomero bwoluusi muwala we nadduka naawe nemugenda era ne muwala we nimba munenya kubanga muwala yakomyeyo ng'ayingira kuzaala kitegeeza omwana we yakufunira maama nandibadde mmanya nange netukwasaganya ki ensonga ezo naye ffe gye tuliko leero tuli mu kulwanyisa ebitundu ebirala 45 ebyabaana bwe bayita natagambwako nga balina abazadde oli otegere nti azaala ki omwana ono kyakubiri mbadde njagala nnyo okwogera n'abazadde abo lwanga gwe toliko bwannannyini ku mwana gwe oli mukutuyambako nga keyateeka nga nange we nandibadde mumwajjako nemutwala okategedde maama kubanga nze mu tteeka lya gavumenti nsobola okubajjako abo omwana nga ndaba omwana newuwo yenyini tetulinayo feelings nungi nengamba omwana kamutwale omwana gyagenda okubeera because I must think for this child in his best interest. Omwana wuwo omwana wabanga wuwo tubadde tusaba oweeyo obuki obuyambi etteeka lya gavumenti lirino liragira nti omwana bw'awummula bw'ati agendera wataata okuwummula wiiki eyokubiri yawamaama lwaki omwana alina okuyiga olulimi lwo lwonna n'abeetoolodde taata bonna wiiki eyokubiri wamaama n'abamwetoolodde ffenna bakojja b'oyo then eyokusatu preparation for school kitegeeza nnyina aba amuteekateeka ate okudda muki essomero kyenneebaza jjajja ono jjajja alabiridde omwana abantu basange obutaasa bwonna bujjudde waliwo bwe twasanga nga batambula gatti bisajja byattu biringa ono ng'envunza 8 ziri mu bigeri netunuulira ekyana neŋŋamba bambi kisajja kyattu
osobola n'okubeera nga oweereza maama message ti nze jeeyo ku lw'omukaaga wentuuka wano mbadde njala kulabako ku mwana kubanga maama mwena yabazaala kitegedde ye Lumonde yayiga omulalu omwana muki abasiba kumuguwa